Is the police apologizing for mishandling journalists? My answer is, I'm very sorry, excuse me, we shall not apologize. But we shall continue helping you. It is not that we are targeting the media, no. We are trying to protect your lives. We are telling you there's a danger there. For you are insisting you must go where there's a danger. Yes, we shall beat you for your own sake. To help you understand that don't go there. Amaso kugwanga BBS Telefaina nkyagenda maaso mu program eno kati ngenda wa Honorable Charles Mushana oyabadde IGP Okoso Chola yali agamba nti abamawuli bali bemulugunya nti batulugunyizibwa naga tubakuba bayamba amusolo kugenda wazibu wali na president byaganye ebyo naye ndoza tebajja biddamu Honorable naye katola bantu eno mukulu wa Katonda wa amaanyi amina tola bantu mazima yinogera ne Ochola anti mutumwagala mazima kati tugende nono ate bino bikadde oli byagade bye bipya nono Ochola wa mazima ali dangerous to you ye mukulu Museveni ona kugamba tolowooza nti oli muntu therefore ine dembe ly'obuntu because okuba ne dembe ly'obuntu you must first be human. Kati you are not human, toli muntu bwana sera kulabawo onti wali muntu nange nze siri uyo muntu okay omushana gwomanyi wa bulijjo gwe tuli naye oba mu mind mu definition ya National Resistance Army nti tuli bantu muli bantu you are objects awo nkutegeera your object of charity, of pity, doctrine y'abasanguzi so bwoba muntu then obeera ne rights. Naye nga sinagenda ku nsonga eyo mbali nyinawo obuntu bubiri. Akasooka tufulumya ensimbi nyingi nnyo mu maka gaffe kusomesa abaana, so ne tubawa quality education, obuyigiriza obulungi, naye ate ababafumbira emmere bamaidi, abakozi ababeereka obwozuukuka mukulu Kiwanda saawa 11:12 gwosoose okuzuukusa ye mukozi eka afumbira abaana breakfast. Kati abaana ne bazuukuka saawa 3 ne balya ne bagenda ku games. Kati wabawa emizannyo ya computer, wabawa knowledge, good knowledge, but tobawadde skills z'okubaawo mu nsi. Kati kyobalaba abafuga ensi beebo betasomesa naye ate betwawa skills. Okay. Ensonga eyokubiri, abakusinga nnyo abato mulaba abazadde ababayina abakyalina omukisa kuba n'abazadde ng'ekintu ky'omugaso nnyo. Omusajja mukadde yajja wano kulwala wa mutabani we namugamba dadi ndowooza wawonye ddayo omukyalo naga nkyalinayo Kiwanda njagala kumulaba nsooke malewo omwezi wano ndabe Kiwanda ndabe nyina abo mikwano gyange babusuulwa nagamba muzeeyo ntawaanya ddayo kasita wange wafunye eddagala. Bwe yamala omuvubuka yakowa namugamba naye dadi kulwaki tombulira ssente zoyagala nkusasule ebyokunzana n'okunkuza etumale because really nze nkuyamba nga musajja munno. Katoli namugamba oyagala kunsasula naga okay fine, natandika okumuyita busuulwa yes daddy, busuulwa yes daddy, agenda okuweza omundu gwa 10 tajja nga nkoye just calling me toyina kyongamba nkoye nanga omanye mundu gye wampita when wali okula how many times you called me daddy yes daddy. Kati bwagenda okukola agenda okukomawo nga omuzadde ono entebe zonna mu Buganda yise azonoonye kitayako mu Lukiga okuzonoonedde nga zirimu obubi oba nga ziyulise obubi. Okay. Kazini yamuzoona kati tovuunulwa tutali mu Luganda lwammwe. Kati bwe bajja kuyingira mu nyumba ate naye neyakola ki naye neyeesiiga obubiwe what is this Jesus Christ. Musajja n'ayoma namugamba nti waŋŋambye nkusasule, waŋŋamba oyagala kunsasula, gwe olabye gumu gwokka gw'omanye emirundi gye wakikola.
wakati wa age between emyaka 3 rather emyezi 4 ogenda okutuuka emyaka bwete nkuteka abibero kuma bwemba nkulera engeri gye wanfukira engeri gye wagira obimanyi kati gwokoye gumu gukanti wangambe yagala osasule so we abato abakyalina opportunity kanjogere nammwe bwe muba muzaala zammwe temuva ku bakadde naw omukulu Museveni yayogedde ku Chief Justice gwe bali balina mu nsiko mukyala Janat Mukwaya because Kiwanda agambye the National Resistance Army ezeeyo ku original so bwe kibadde nkulabe oli musanyufu and I congratulate you this is your original. Mchara Janat Mukwaya yali akulira yali Chief Justice kati njagala kumanya bebasibanga Kandoya yali abasayiro omusango ogwo punishment there are judgments njagala mukulu Museveni atuwe judgments wabayo trial Mchara Janat Mukwaya na yesa judgment basibe Kandoya mukulu Museveni batofaayo gira mbute ndankolage abatulaba what Kandoya means post oli omukono gugirawo tumanyi tosobola kutuukayo kati n'osibira wano emigwa eno yesiba ente gitusibisa ente kamba n'oleega okutuuka kino ekifuba wekyabika that's called Kandoya kati NRA occupational the original because ekigambo Kandoya mu nsi yonna kiri wano the National Resistance Army occupational nakba kyeyakolanga bwemala okusiba Kandoya ng'ekutunuza waggulu webaka ku mikono gye basibidde mabega kati n'otunula mu njuba okutuuka wokola ki okutuuka wofiira ekyo kimu eyokubiri is called akafuuni ke kaki akakumbi anti manye wali enkumbi kati enkumbi bw'ogikozesa neggwaako kati akafuuni ako oli akakyusanga n'akukuba ku mutwe n'akutunuza wansi bwati n'akuba wano ng'akuba embizi that's how they were doing it mu Luweero actually Kiwanda mukwano gwo kere bakandwanaho erinnya lye bamuyitanga eri is Rufu nga kitegeeza ki Warumbe is called Salim Sare Rufu lwaki ne mu biwandiiko by'omukulu Museveni bwato bwe yamuyitanga Salim Sare Rufu kigambo kyali Nyankole Lukiga nga kitegeeza Walumbe Walumbe ngattani who gave him power to Ugandans naye nga kyegeeza okukola kaba ekikulu nnyo omanye okwenyumiriza mu linnya nga linnya lyo nze Busuulwa nze Rutamaguzi Walumbe omanyoyo tagira you are really happy what you sadist into the pleasure yo mob justice because National Resistance Army is a mob justice unit group bobo babanga bakuba they enjoy it ndoza wabalabye nga bakuba journalist actually it's not true nti kyebakozesa migo bakozesa ki no it's called a buhuzo mu Luganda omuggo guno gw'omukozesa gwe muyita omuggo right but fawalo kye tukozesa ekiti okukuba obulo okikwatisa mikono ebiri mbukuuli tugiyita mbukuuli very good kati eri mu Lukiga bakiyita ekihuuzo kati oli kyamusigale kyabadde akozesa badde takozesa muggo omuggo bakukwatisa mukono gumu right it is ekihuuzo yetukozesa okukuba obulo oba omuwemba kyabadde akozesa kwoli na bw'oba ogoberera vidiyo eyo singa bagikomyawo bakisoboka nga bakuba amawulire mwami Kizza gikomyeyo producer nga bwayogera ono tolaba abasirikale abo nga balonda emigo ku kkubo anti baba bazze najjo because that's interpretation nti eyo emigo tebagironze ebihuuzo ebyo tebagenze ne banoga oli nanoga kirala nanoga kwana mikalu bagibawa ne briefing that is commander wa byokwerinda abaliranye SFC ndozo mala nga wakozesa emikono ebiri bagibawa baba wa mundu ne baba wane
n'emiggo egyo naye ne babawa briefing temukuba abantu masasi mukozesa embooko embooko muggo mukozesa embukuuli mukozesa ebihuuzo oli kyagamba kamanda so there is no accident it is kyobana n'abadde akuba omukyalo oli si musajja no bagamba okukuba abanaakuba omusajja mulina okuba abasajja ate n'akuba omukazi mulina okuba ki kuba abakazi they are even selected that's why you see even ebifaananyi mubiina because waliwo alina okuba ekifaananyi then bayingize mu bantu bakuba you see waliwo wano Buganda kye baleese olumu tebagana bakwata nga bakuba ozabamuli babakubira ki olinga aga mujje mu kutukwate nga tukuba oyogerako abimanyi ebyo genda mpola wano mu Buganda waliwo kyebaleetamu ekibuuzubuuzo ekyo ayaba military batera kutambula n'emiggo batunduza ezo but waba abayiwamu ojja otunula aba military bonna buli kubayiwa engofiire eya top red eyo erina okuba nga mpya ebiseera ebingi wamu ne uniforms zaabwe but these military aba military abo they carry AK-47 kyekimu ne police it's also AK-47 ekiridadirawo is the mundu but tabaleeta lwa mundu tabaleeta kukuba ne police yandabadde more deadly but even LDs on bali deadly naye because they are not well trained abaleeta kukuba miggo now kati pick up emu tesobola kudispersinga Kampala that is why bwe baba bakuba wayina okubeera webifaananyi mubirabe bwenawo munaawulira mbeere dispersed so it is policy. Now question gyolese is kulwaki akirese kati the Rome Statute article 7F a Rome Statute liteekawo International Criminal Court. Yes. Now the United Nations Organization yateekawo courts court is what amakooti agalamula emisango egyo mugita gogomola ejja nagomola egiri capital crimes against humanity and war crimes egyo emisango egyo simanyi ngeri gyenkivunuula now abwetyo kati eya Yugoslavia teyali kooti y'olubeerera gye bawolezaamu Milosevic. Eya Tanzania kireketa abantu kya Rwanda is not a permanent court yali specifically bagireetera ekyo kyokka endala is eya Sierra Leone ya convictinga Charles Taylor. These are bano ba heads of states waliwo n'endala I think gwe basalira Hussein Hebri yali president wa Chad. Now katoina Bashiru ayinza okukola ayinza okugenda. Now Mukulu Museveni akimanyi emisango emuliko kuva mu South Sudan wano ebya Congo sinyo because Rome Statute yali tenawa kujja. It was before the Rome, but in the International Court of Justice watu wabiro musango mu civil court batuwangula obujulizi Congo gye buli kyobala abawangula omusango gwa civil court naye tegujja mu criminal Rome Statute because yali tenawa kutandika. You get what I mean. Now kate article torture yoka is F kulwayo back trying under Rome Statute. Now Rome Statute tewuliriza bya presidential immunity. No. Kasita wabeerawo reference back trying. Now the only commander in chief you are liable for crimes committed by your soldiers. Ntugwe bwobanga oli commander in chief gwokulira amaje ne bwobanga sigwe watulugunya nga tewabirimu kasita wabeerawo evidence nti okutulugunya kwaliwo oli liable. Kati kyobola Babemba mu Central African Republic ye yali akulira ejje eryazawo bozize mu Central African Republic naye ejje eryo mu kulwana kumuzaawo it raped lyaliisa amaanyi. Bemba si yaliisa amaanyi naye bagumusalira ne gumusinga olwokuba yali commander in chief. Bashiru tomulaba Darfur nga atemula but olwokuba nti commander in chief ajja kukola ki ajja kuwoza. So the only defense joina convicting our Milosevic, you must show what you took steps in the right direction. Wageza ko okulwanyisa
okutemula kati bw'aba asoma zino amabaluwa abuulira bali abagenda okumuteekako empingo bannange nze mundeke ngezezaako kyobalaba nawandiika ebbaluwa eno nempandiika eno nenkola kino. Now unfortunately for him nti eri audience gyalina okukozesa okukuba lutamaguzi asobole okubba akalulu right yeetaaga ate kugiwa amaanyi. That's why you see yali nayo ng'agigamba mwankubira Kyagulanyi those gangs naye bali bagambe basibeere nengamba no naye mwabakuba bulungi nnyo n'okukuba engalo baakuba. If you have that video nobwogibaddiramu bwe yabagamba agamba mwamukuba properly that audience yakola kye. So si audience gyabadde ayogera nayo right, audience gyabadde ayogera nayo ye audience egenda okumuteekako ki egenda kumuteekako empingo and really nga nkije ku ntobo y'omutima gwange saali agadde kulaba mukulu Museveni mukomera. I wouldn't want to see. Nenga kisoboka. What? Kisoboka. Anaona atya. Anaona taina. Because naibi mugambi all evidence is there. Na ye kakkiriza evidence je eri kyalina okukola ekyamaanyi nnyo kulaga nti ya kyakoze. Mannange nze nabagamba nze wange nakola kyazikamane ni chief but bino ja kubireeta ng'owoza. So he's bringing his defense nga prostitution tena bakuleta ki kuleta ebyayo. Now kamalina kino waliwo akaana ke bakuba ekyase Masaka nga bali mu walk to work, you remember? N'akaana ako ke bakuba esasi mu mutwe tekaali na mulwokaano olwo but terisobola kubeera stray bullet because akaana bwe kala think to kali mu nyumba. Anyway it's a very bad story kujiddamu ate nga ndi muzadde. Ejo Makerere Jojo recently waliyo demonstration yatandikibwa muwala I think kubyo kuongera tuition is school fees ebisale y'abaana bye bawa ne bagamba buyongedde katabawa ne batandikawo ka demonstration. Mukulu Museveni n'ayingizaayo amaje and they raped those girls. Actually by the way sinaba kumanya Venge gwanga tetufudde yokumanya ekyatuka kubawa abawala aba situation gye balimu. Okay, ndabye mukulu Chwanda nga ntunuulira. Let me say this that sina bukakafu nti ejeri ya Museveni lyakola ki lyakwata abaana but kyenyinako bukakafu kiri nti ejeri alina okubakuuma. So Nigeria because ababa raping bali bayina military uniform nga bayina mundu nga bayina security bo bayitawa ate nga wali wejje. So bwe twanga yosobola kumukondeming akukyasa at least mukondeming olukanti yakuma mwaloyo. But that aside Chwanda oyo gogamba nti akyuse alabya akabonero alokose kati ebibibi abibulidde omuseserdoti abibulidde omuseserdoti njagala atuwe report nti oyo omwana gwenzaala oyo muwala mugoberedde eno yembeera erimu ate okumanya nti mugoberedde namutwalako ne mudwaliro mututeko jamane mututeko ki but you see they are not bothered. Ajja kuddamu ye Honorable Charles Mushana tuli ku ddembe ly'abuntu n'okwogera kwa General Retired ka Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ngenda kudda mu kintu kyaffe ekisembayo. Honorable Tanja kudda nawe nga bulijjo bwe tumala okwogera omala tukaka tukwate direction eno omuzungu ayita way forward si kumala gajiraawo n'okuba n'otambula. Sekito Emmanuel ku St Mary's Stadium ekitende